Kadama TV tuli basanyufu nti bakadamba basekandamba bakuba kye batandise okubenga abadde Uganda mujja kwewuunya lwaki abava e Germany abava e US tetubateekako wano Kadama TV bo bajja tetulina buzibu bajje naye nga interest yaffe esinga kubeera mu bakadama. Twongera okugamba gavumenti nti bakadama abantu tujja beebaza nti mwebaze bakomyawo kuba buli kintu kyonna be bakyesasulira kiri nti alina ssente yayitawo alina ssente yayitawo alina ssente yayitawo asobola okusasula karantini yayitawo asobola okwesasulira ya tiketi yayitawo. Njagala mujjukire waliwo abaana be mwasukuma mu nsi zino ez'Abawarabu nga tebalina ssente nga balwadde nga bagoba ddalo baamenyeka emigongo baamenyeka emikono nga tebalina wadde n'ekikumi. Ekyabakomawo tubasanyukiddeko nnyo naye ate mujjukire nti waliyo abaana abali ne ku deportation centers ng'amaze omwaka mulamba nga takola. Abaana bano mugenda ne mufulumya ebbaluwa kati nalabye ebbaluwa yavudde mu ku gundi Ministry of Foreign Affairs ng'eyogeramu simanyi tebabafera guno si mulimu gwaffe si mulimu gwammwe naffe abakadama TV tusobola okyekolerako era tubagambye nnyo abaana tubagambye nti tebabafera mulina kolagana n'embasi. Omulimu gwammwe gwe twalisuubidde ebbaluwa gye twalisuubidde okuva ewammwe kubeera nga mwogera ku baana abatalina ssente abaana abalwadde abaana abagoba eddalu abaana abalina embuto. Naye okufulumya ebyo simanyi tebabafera bannaye mwegendereze ne mutabitugamba tubimanyi. Wano Kadama TV tusiiba tubagamba temugezaako ne musukuma ssente oba omuntu n'akusaba ssente. Kati Ministry of Foreign Affairs okufulumya ng'ekyo ekiwandiiko ekyo temuli. Twagala ebiwandiiko ebigasa bakadaama. Ekiwandiiko ekigasa kadaama w'owansi gwe njagala mwogereko ye kadaama atalina ssente za kusasula tiketi. Ekyo kyo temukyogera nako mukibuusizza amaaso mwogera sasula ya tiketi sasula kino. Si kibi nti waliwo abazisasudde naye mujjukire nti waliwo abatasobola naye nga mu butasobola bwabwe okubeera nga basasula tebakyeyagalira. Waliwo omwana atuuka eyo nga twabaleetera wano omwana yava e Uganda ng'olwedde yagwa ekigo bw'agwa ekigo ne bamukuba ne bamuwa empeke ez'amaanyi ze yayagula 4,500 n'atuuka e Saudi n'abeera nga tawulira bulumi naye waayitawo akabanga obulumi ne buttuka. Ne tubaleetera kadaama omulalu. Tubaleetedde bakadaama basula wansi w'emiti. Abantu abo temubalaba mulaba bano abalina ssente oba amaaso gammwe gaggulibwa bantu balina then bwajjawo ekizibu then ne mubeera nga muli bamuzibe. Tubasaba mubeere nga muyamba abaana bano abatalina ssente za kusasula eya tiketi na karantini. Tulina ennyonyi za Ugandan Airlines sikiwa nti nemusalwa okuteekamu obuteesa amafuta ne mugamba nti ebuuse egenze Oman ebuuse egenze Jordan. Bakadaama b'e Jordan munaatusonyiwa mubadde mutubuuza ate mmwe bana information yonna we tunaagifunira tugenda kubeera nga tugibawa tetunnafuna information from Jordan. Naye bw'olaba list engeri abaana gye beewandiisizaamu aba Oman ennyonyi baagamba egenda kuvayo ng'erina abaana 180. List eyo yokka eyinza n'okubeera ng'eriko abaana 5. So enze ndabira ddala n'ennyonyi tezimala. Ennyonyi zennyini ze baateekawo tezimala. Bateekawo akanyonyi kamu ate egenda kujja eno abantu ebatwala eri. Bagamba mulimu ebintu by'otunuulira ne weewuunya nga weewuunya bwewuunya. Kuba naalisuubidde ddala gavumenti singa mbadde mwagala kuggyayo bakadaama bano abalina ssente baziyina tetugaanye era tetulina buzibu nabo basobola okubeera nga bajja. Naye muteekewo n'ennyonyi y'abaana be mbagambye abaana bali ku deportation centers abaana bali ku offices nga tebabafaako. Waliwo n'omwana yalwadde corona tugenda baleetera awo emboozi ye mu process y'okubeera nga alinze mwana alinde ne COVID-19. Kati alina okubeera ate nga ye yeegulira buli kimu yakyekolerako.
Mpozi ntwala n'okulabula kankolera eddala eno video mbere nga ntwala n'okulabula okwo abantu be balimbalimba nti covid test ya bbeeyi oba mulina okusasula otwabaleeta omuwala gwe bagamba asasule 1.5 okusinziira ku minisita owe Oman musobola ogenda ne mucekinga ku Google agamba nti omuntu yenna bw'ogenda okwecekinga covid olina okusasula emitwalo tosina kusukka mitwalo 45 mu private hospitals mu malwaliro ag'obwannannyini tolina kusukka emitwalo 45 egye Uganda. Omuntu yenna bw'ogenda mu government hospitals amalwaliro ga gavumenti olina okusasula emitwalo 5 gyokka egye Uganda. Temugeza ne babafeera ne babagamba nti genda wano sasula ssente bwe ziti eryo etteeka lyayise Oman. Katweyongereyo ngenda kubalaga bakadamu abatali bamativu aboogera nti gavumenti efudde ku bantu bokka abalina ssente ate nga kituufu bwe kityo bwe kiri bw'olaba process eno yonna bw'ebadde muwulira America bavaayo Germany bavaayo bagenze mu hotels kati ate batandise n'okufoosinga bakadamu abatalina ssente okubeera nga bagenda mu hoteli ag'ebbeeyi. Halo nyabo oli Kadama TV. Sawa Mr. Kadama TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abali kutuweereza. Nze bampita najja kusoma sinze ddala ne Saudi Arabia. Nsonga gye nziza okwogerako nti munnange TV kuno kwetukubira omulanga gwaffe kwetwogerera ebituluma. Kwetwogerera ebituluma kwe twasigaliza kwate tulina wabigamba wabula ekintu kyowulira nga kikutteko nga kikuluma munda naye mubutuufu nga tulina wakutuukirira naye ng'oluusi bw'okyogerako okkakkana. Mubutuufu kuno okuwandiika okugenda mu maaso okw'abaana abamalako contract zaabwe bali mu mbeera embi bye twandiyise repatriation of stranded Ugandans okubazza ewaka. Baagamba nti bawandiika stranded Ugandans naye mubutuufu ndaba batugamba mwewandiise abaana ne beewandiisa naye kati essaawa zino nze ndi Saudi Arabia naye njogera ku kigenda mu maaso Oman kubanga nawandiisayo sisita wange ali mu mbeera mbi yamalako contract ye mu buzibu akubwa tebamuwa mmere ayisibwa bubi ddala nga bw'okiwulira bamukuba buli kimu kye baba basanze emmere mu 24 hours ali omulundi gumu ate ng'ali emmere gye baali essaawa gye baddeko ne balekaawo n'ennyogoga bwe balya ku ssaawa 8 ye bagimuwa ssaawa 12 ne baddamu enkya ssaawa 12 ng'obuceere bwagizeegize dda ne bamumuwa n'ali ateeke mu lubuto n'amazzi g'okunywa talina waagajja. Essimu ye baagyonoona tasobola kugenda ku WhatsApp. Kati bino bwe byajja kuba nali namuwandiisa mugundi Migrant Workers Voice ne bampeereza linki namuwandiisa gwakuna namuwandiisa gwakutaano ne bampeereza linki ne muwandiisa era n'akomawo ne batuleeterera amannya nti bamuwandiise kubanga batuteeka waliwo gurupu gye bateekamu eya repatriation bikoze bitya. Bwe namala omuwandiisa kati mbagamba bannyambeko abo abagundi mu kibiina ekyo kye namuwandiisaamu ekya Migrant Workers Voice. Bapererezi ba boosi bamugulire bwa tebaagala mwana kumugulira tiketi ate bamuggyako ssente ze dda namugwa kusatu baali bamwekyangirako buli kaseera ssente bazimuggyako mu January obukadde 2,300 mbu tukugulire tiketi nga ne coronavirus tannaba kutuuka nga ebisaawe tebannaba bigala ne bamuggyako ssente ze mbu bagenda mugulira tiketi bamuzze ewaabwe. Naye essaawa eno nasobola okumuwandiisa kati essaawa eno bakulaga bagamba nti omwana atasobola bakyogedde gundi batuweereza kuba waliwo gurupu gye baateekawo aba embassy bennyini bye baateekawo gurupu eyo ne batuteekamu buli muntu yali yeewandiisa simanyi gye bajja nnamba zaffe naye ndowooza era baazifuna kuba nali nawandiisa sisita wange naye nga nawaayo nnamba yange kubanga sisita wange essimu ye tebasobola kumuriikinga. Kati ffe tuba tulina mukubira direct tumubuli ekigenda mu maaso nti bakuwandiise gaba bose baguliza tiketi ne batuteeka mu gurupu. Bakyogedde direct mu gurupu ne batuweereza message mu gurupu
embassy ya Saudi Arabia gye yateekayo okuyamba abaana bali mu Oman okubazza ewaka. Omwana gurupu abaana bagenda sooka okutwala be baana abasobola okwesasulira ssente za private quarantine. Private ndowooza era yey'ebbeeyi. Bakugambye nti olunaku simanyi gyasasula $12,000 buli lunaku for 14 days. Ziba ssente mmeka? Kati omwana nga sisita wange oyo ne baganda baffe abalala bangi be tutamanyi gye bali bwe batyo nga babonaabona bayise mu mbeera. Nsuubira be bantu abandisoose okufiibwako, be bantu abasinga kuba stranded kati bwe ndaba. Tebabasasula, tebamuwawa mmere, kubanga ye okuva edda okuva yatandika okukola bamusasula ssente ze baagadde. Oluusi bamuwa reals 40 ze40 eze Uganda, oluusi ne bamuwa 5 eri yasayininga 7. Ab'Oman ndowooza basinga bakolera 7. Ne bamuwa 40 ne bamuwa 30 omwezi nga guweddeko, oluusi ne batamuweera ddala. Kati oyo ssente aba azirina zirirudda ate kati bazikuŋŋaanya ne bazimugja nako obukadde 2,400 abamulimbye kumugulira tiketi bakama be bennyini ne bagaana ogimugulira. Naye kakati ngamba abo abantu be basoose okufiibwako kubanga twakkiriza nti tujja kweguliza tiketi, tujja kwesobola okwetetenkanya tugule tiketi tulabe nga baganda baffe bava mu mbeera embi, at least badde ku bwabwobwe. Naye ogamba otya nti nno atasobola gundi simanyi first group egenda first flight etwala abantu abagenda okusobola okwesasulira private quarantine nga bakitaddeko essira private quarantine. Kaakati omuntu kwegamba simanyi Uganda oba yabalondemu, simanyi Uganda ndowooza kati yafuuka yabalondemu butuufu. Tubeere naye n'ofumintiriza ensi yo n'owulira mu butuufu ng'ensi yo ekutamye, naye nga y'ensi yo gye baakuzaalira gy'ozadde abaana bo yeri bakadde bo, y'ensi yo gy'ogenda ofunira abazzukulu bo naki, naye n'owulira ng'ensi yo ekutama olw'abantu abatono ennyo. Butuufu abaana babonaabona, bali mu kubonaabona. Nze nnyinza okuba wendi sibonaabona nga ndi bulungi, naye baganda baffe bangi babonaabona. Bwe batusoose okuwa omukisa bagamba naye kati otwala abaana babonaabona bw'oba osobola okwegulira tiketi katukuzze ewaka. Oba bandi bafumbidde kawunga na bijanjaalo mu karantini ku kasente akatinitini naye nga batuuse eka. Naye ogamba otya nti tugenda sooka kutwala basobola kugamba omuntu atalina ssente ye waakufa, omuntu omunnayuganda atalina ssente ye waakufa. Naye bannange simanyi Uganda ereka yafuuka erina bannyiniyo, Uganda erina bannyiniyo abalondemu ababale. Kuba ogenda n'otunuulira ebigenda mu maaso mu nsi yo mw'ozaalibwa mu butuufu, mu nsi yo n'owulira nga amaziga gakuyunguka. Kubanga kino eky'okuyamba abaana, gavumenti ezimu abaana babagirayo na bwereere, bateekawo ennyonyi nti bannanga bamazeewo. Gavumenti ezimu abaana abangi abaagala okudda ewaka waliwo ennyonyi mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti musobole okutambula. Naye tukkiriza nti kale bajja kwegulira tiketi ezibazza ewaka. Naye ne karantini ogamba tusooka kutwala abo abasobola beesobola. Kati omuntu atasobola kureezinga ezo ssente, omuntu ali n'abonaabona tebamusasula akolera bwereere, ate omugambe nti olina okusasula private quarantine bw'oba tosobola kusasula private hotel kubeera mu karantini mumuba musigala mujja kulowoolezebwako oluvannyuma. Tetulowooza oba banaamala ne balowooza nako kati omwavu waakufa. Kadama TV tugenda kweyongerayo. Muwulidde ensonga eyo omukyalo oyo gy'ayogerako, y'agamba nti okufiirwako kw'abaana abatalina abaana abalwadde kutono, gavumenti efuddeeyo. Nze ngamba si mukyamu, twalisuubidde nti abantu abali obubi baalifiiriddwako kuba be baalisoose n'okubeera nga bakomawo e Uganda. Ekya private quarantine tuzze tukyogerako nga tugamba nti bannange bwe tutuuka e Uganda at least karantini zino zibeere za bwereere kuba abantu tebalina ssente. Omuntu wogenda ne wejjamu ssente za air ticket ddala Kadaama talina ssente, ate era n'otuuka ne Uganda n'ogamba owonzeewo kunkuyita ku Chunya era n'omuchunya n'omugaa twagala ne ssente ate ez'okusula
really ndabira ddala ebintu bino nga mulimu ebintu omuntu osekana busesi bikunyiiza ne biva nemukunyiiza niweewuunya n'oba n'omukwewuunya n'ogaa ki ekigenda mu maaso. Katuwulize ne Kadaama ono naye kikyagamba. Sita Kadaama nkwagadde weebali nnyo weebalire ddala era nti oba ndi kuwaaki simanyi na kumanya kubanga abantu bano batandise otubuzaabuza mu ngeri ey'ekitumbaavu. Baŋŋambye erinnya lyafuluma mpaddeyo olukalala era nalukulaze wali eri waggulu okiwulira kankulaga omusajja bwe yali aligestinga nkwene audio zonna weziwulirize then ojja gattagatta obuulira abantu. Omusajja bwe yali agattagatta bwe yali ambuuza yankubira na direct n'amala ate n'ateekako audio n'aŋŋamba nondeko hoteero ne nonda hoteero zonna zajja olukalala ŋŋenda lukuwa ne muganze nonzeeko kawempe kati bwe muga nti nonzeeko kawempe n'akola ki n'ajjuza foomu ne zigenda weewuunye ne lisiti ya namba agazze nti balina okutambula teyagifunye. Waliwo omulala nze yaginshyalingidde ŋŋenda okugikebera nga kuliko erinnya lyange. Omusajja n'agala kagenda asasula ssente. Okugenda okusasula ssente ku lisiti okwo kuliko email gye baatuwadde kwe tulina osasulira ssente mu bbanka kwalabika kwe yajja ennamba era ngenda mubuuza ennamba eyo agimpe ngikuwe. Ennamba eyo bw'agikubyeko omusajja amundeetedde namubuuza ani n'agamba yogera naye ne mugamba nti munnange namala okwewandiisa naye ate omusajja bw'aŋŋambye muweereza erinnya ne namba yange kola olukalala olwazze asobole obisindikayo eri asasule ssente biganye mumugambye nti ffe tetulina kugenda abali mu pabuliiki abalina obusobozi obugenda beba abali wiringa okusasula kalantiini kyokka ng'ajjukira omusajja yambuuza hoteero ki ye n'agamba ajja gisasula kati erinnya lyange lyakomeddewo mu abo abatagenda kusasula kalantiini n'aŋŋamba olina kuddamu ojjuze foomu buto era kangimusindikire ku WhatsApp ne muga nedda kitukolereko gwe gijjuze n'aŋŋamba nedda nze sigenda kugijjuza nina abantu bangi benkolako biki n'olwekyo kamusindikire ye ku WhatsApp ye foomu agijjuze kozo kaale kati ekyo bwe kiwedde lisiti obupapula bwe ndabyeko nti ennyonyi egenda okutambula n'abo bokka only abali wiringa bagenda okusasula kalantiini bokka be balina okulinnya ennyonyi egenda okubeerawo nga mwenda ŋŋenda kakufuwadingira wano okalabe nenkamuweereza. Omusajja akoze ekitasoboka ekisoboka kyonna n'agenda aŋŋambye Yemeni simanyi Yemeni oba musajja waaki oyo bw'agenze n'anoonya erinnya ku mpaka ng'abatadde ku tuulu ne balyoka balikomyawo ne baliteekako ne maaka eya yero nti lifulumidde mu lisiti eyo olw'onno baakagimuwa. Kwegamba ebintu byabwe bitusobedde bye baliko. Ssente batusabye nnyingi ezigula air tiketi abasajja bagenda kutuuka n'ekiseera beekyange abandikulidde abaana tiketi tebagenda zibagulira essente empitirivu batandika kuddamu n'okuddamu ennamba za njawulo jjukira Omwalabu kyataagala kwe kukwata ennamba yagigabane n'ono agigabane n'ono buli lupapula olujja lujjako ennamba ndala n'ebyogerako birala kiki kye baliko oba tebaagala tuddeyo Uganda batwasonyiwe nno n'ekyo tumanye nti baatuvaako kusinga okutulumya omutwe.